Mawulire amalala omumyuka wa Katikkiro owookubiri ow'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa akalaatidde Bannauganda okwettanira okulima ekirime ky'emmwanyi kuba kye kisobola okutwalira embeera y'ebyenfuna bya Bannauganda. Nsibirwa bino abyogeredde Maya ku mukolo gw'abalimi b'emmwanyi mu kibiina mwe beegattira okwetooloola disitulikiti ez'enjawulo. Enfunda nnyingi tuzze tulaba Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ng'atambula okwetooloola ebitundu bya Buganda mu kusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka obukulu bw'okulima ekirime ky'emmwanyi. Enteekateeka zino ziba zigendereddwamu kunyiikiza bubaka bw'amaaso moogi eri abantu be obwammwanyi terimba. Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa nga y'amyuka Katikkiro owookubiri agambye nti emmwanyi kye kirime kyokka ekisobola okutundibwa okusinziira obungi omulimi bw'aba nabwo. Emwanyi nzaalirwano wano. Ekyokubiri ne bw'obeera kyebongotoko manyo gaseka ng'oli mu kyalo ewala watya ojja funa abantu basukka mu basatu nga bakuwa bbeeyi y'emmwanyi etali ku kireme kirala kyonna. Abalimi bano beegattira mu kibiina ki Central Coffee Farmers Association nga bano balina n'ekyuma ekisunsula emmwanyi mu kitundu ky'e Bulwanyi era nga balina enteekateeka y'okutumbula omutindo gwazo mu ggwanga lyattu Uganda. Emwanyi tuzisunsulira wano tulinawo ekyuma ekikuba kibooko okufuna kase naye twagala tweyongereyo kase oyo tumuteeke mu grades nga screen 18, screen 15 tulabe nti emmwanyi eziva wano ziba zigenda straight mu container nga zigenda ku muguzi. Wabula okutuukiriza ekirooto kyabwe ekyo kibeetaagisa ensimbi eziwerako okubasobozesa okuvuganya ku katale k'ensi yonna. Abalimi bano balina okusoomoozebwa kw'abaguzi b'emmwanyi mu byalo ababadondola nga kino kinafuya ennyingiza yaabwe. Abantu basinga obungi tebaagala mulimu gwa kulima mmwanyi naye baakakitegeera kati nti ogwo omulimu olina ogukola ng'obusuubuzi. Olabika nga batuwa emisomo abantu ne bategeera nti emmwanyi eyandikibwa ku matundubaali terirangizibwa amadagala gano agafuuyira kulima emmwanyi. Ekibiina kino kirimu abalimi b'emmwanyi abasoba mu 3,000 nga wano Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa atubuulidde ku bibadde mu alipoota y'omwaka oguwedde ne bye bateekateeka mu mwaka guno. Waggwa Nsibirwa akikkaatiriza ng'ekyabalimi okwettanira emmwanyi bwe kiwa Buganda essuubi kuba kitumbudde embeera y'abantu ba Ssaabasajja. Bano bagamba nti singa gavumenti ebasuulayo omukono ne bongera okutumbula enteekateeka yaabwe kyakubayambako okufuna obutale ebweru obusinga ku bwa wano. Ekibiina kino kigatta abalimi okuva mu disitulikiti y'e Wakiso, Masaka, Luweero, Mubende, Bukuya ne disitulikiti endala mu kubeera abawulize nga baanukula ekiragiro kya nnyinimu mu kunnyikiza obulimi bw'emmwanyi mu nteekateeka ya mmwanyi terimba. Kiyingi Moses, Delta TV Amasukkulumu.